twegaba people power abakulembera lubachagwa center president wito mukumali garukaho kolagiza kwibaka lulu kolagiza kuchulumpanya sante election manya bichibyona niza kuyaona neryanyi izo tukakasa gama tukakasa tore ko kutireba Kyagulanyi for president era ni wali kunomukulembezo otukwenda ayise 2021 era ekimalani kimala iwe ne kutaha owanyo kali okali sente map media mwe bale kwekumira ku map media wanani ennimi zizo yes abantu bangi banonye forms oyo Victor Kamenyo akalifaganaga wali Jose Chameleone ajja so yeyembeera akatogereko ne Victor Kamenyo atubuulire embeera ati egenda maaso mu ggwanga. Ndi ku live obadde yamukuba bifaananyi akamubuuza ebibuuzo nga bisatu Victor Kamenyo eyattente ng'asunaasune oli ku ttiimu Kyagulanyi TV. Bannayuganda basanyufu okulaba nti naawe okimye obozizza empapula naye tebannamanya mpapula zaaki kifo ki era ki ekikuwaliriza okwesimbawo awo wenyini. Yes. Naye ensonga egenda okusinga okuneesimbyawo bwe bulamu bw'abantu bange benkuze nabo generation yange. Mwana bakyali abo batugamba nga future tomorrow is our future is tomorrow. Ne mwana atukuzira bamale future yaffe tetuzigiraba balemedde mu z'ofiisi ez'amaanyi tetebatuwaddeko opportunity bajjuza dde ensawo zaabwe agasajja galina ebisenge bijjudde ssente agasawo gajjudde ssente okitegeera neffe tebatuwadde opportunity omuvubuka abonaabona wano e Uganda omuvubuka akaaba okitegeera so nzize kuclaiminga kyaffe nakakasa abantu nti luno gwe mulembe gwaffe ate we are the generation of today and this is the time is now okitegeera Yesu tagenda kuddamu kudda naye yatugamba ng'agenda banaye mbalekedde omwoyo omutuukirivu agenda baluŋŋamyanga kati amafuta agayiye ku ffe baali mu kuluŋŋamya fe batuddeko omwoyo omutukuvu gwa Katonda saawa eno tuzze kukyusa sisitimu yonna kuyiwa kakiiko kuba tetufunyemu omuntu ava ati eri n'akola gundi n'akola manifesito n'aganze nzize kulya mwana waki batutwala for granted nze omusajja azadde n'abaana omwana akeera ku makya n'afukamira nagaasibye tannoddadde awulira ate nga ndi mu bino ebintu by'ekidongo bw'ate abafuga yagamba mbu azze kulya buli kuki bannange edda nedda esaawa twebereremu. Mwami Victor Kamenyo ekifo kyoyagala tukimanyi kyetaaga empapula ezo zirina era obuyigiriza obulina mwana ffe nakyo ekinuma ti mwana ffe tusomye nako diguli tuzifunye tuyise noyita tuli bagezi ogenda nga omuntu akolera ekintu bamwe bagamba when you neglect yourself from participating from politics you end up being governed by your inferiors. Kali mwana nze nti abasaagala nnyo okubeera nga nfugibwa ba inferior bange ffe tufunye n'empapula tutegeera naye sebo omuntu ali eri tateesana mu palamenti talina na byateeseza abantu talina na byalowoleza constituency talina na kyanjawulo kyatuusa ayagala yekukusa mbuto ze ne sente zafuwa ffe tetuzifunako okitegeera. Obadde ofollowinga politics ono politics mu following ejjoki waliwo omubaka Winnie Chizo w'e Kasese yavuddeyo ye n'asuulawo engatto oluvannyuma lw'ebisanja bye bisatu agwe ekyo olina obubaka bw'oweereza abantu abaludde mu paaliyamenti. Abantu mwenna abaludde mu paalamenti Mandela yafuga lumu n'atabendera ate paka kati akyali remembered. Twagala ffenna tuwanyise ku birowoozo kituufu mu myaka 5 oba myaka 10 ebisanja ebibiri by'ofuze mwami Kasibanze okimanyi bulungi nti ebirowoozo byo byekizositinze tokyalina kapya okitegeera kati ffe ate tuzze tulina obupya bulungi nnyo tulina bingi nnyo ebyokugamba abantu tulina bintu bingi nnyo bye tusobola okukyusa mu lino eggwanga kuba tutegeera ate nze nga Kamenyo ntambudde mbadde muyimbi nga ntambula Kasese Arua Nyamolo wawa ndabye ebizibu ebyaffectinga abavubuka bannange bonna. Yes, Victor Kamenyo nga tumaliriza amannya ki agagenda okubeera ku Kakonge wali? Amannya bagayita Katongole Derrick. Akakonge bw'osangako Katongole Derrick Victor Kamenyo Tikingot Katongole Derrick Tiking
nga tukwerekereza abalonzi bo bayiseemu abalonzi bange bonna bayiseemu banjagala nnyo era ndessaawo ekiganiro ky'abantu kibadde kizena kumperekerako ekiganiro ekiŋamwana ne bakigaana yeeyise bakiganye then nze kanumbe ku fulonti yamani tweyanza nnyo tweyanze gobadde ku ttiimu Kyagulanyi TV katukwagaliza obuwanguzi Victor Kamenyo eyatta ente ng'asunaasune so ali lyebbugumu erigenda mu maaso wano lyebbugumu erigenda mu maaso wano abantu bangi nnyo bagambye nti leero banoonya forms banona forms so banona forms mbadde njagala mbaweeko ku Kalifa Aganaga katini nnyo mukulu Kalifa kyakiika ntini nnyo Kalifa dasikantini nnyo oba sebo wakkiriza oba wakkiriza sebo okujja mu ghetto tuwe ne time oyogereko n'abalaasi sokomalizera soyogereko n'abalaasi wangono badman for life yaman sokomalizamu emirimu egino ayo abalaasi Kalifa Aganaga babadde babuuza amannya agagenda okugira amannya amatuufu bamuyita mu Kibisa aka Kalifa Aganaga nakamba accident abawemu ne kapera awo yaman bwatyo bwabagambye akalute mu kawoyo fala yabadde Kalifa Aganaga ekintu nabagambye nti tugenda batuvaako bwe tukomawo mbeera ya kazigizigi mbeera ya nsasagi Sedirinya Muhammad babadde bamusazeeko naye asobodde okulaba nga tebamusalako era poliisi nemuleka Kalifa Aganaga naye anoonya empapula ku kitebe kya People Power era nga ayagala kwesimbawo kifo ky'omubaka wa Lubaga South kiriko Katolo Lwama. Kalifa Aganaga mumumanyi mu kuyimba naye yabagamba nti agenda kujja yeesimbewo era gira kaadi ya People Power ndowooza mumulabye olunaku olwaleero akimye empapula Kalifa Aganaga kamba ya accident nga bwazza abagamba akabonero ngatto Kalifa Aganaga akabonero ngatto anoonya empapula olupapula bwe lutyo bwe lufaanana unokulonda kiwo kufaya ulimu omuliro nga gwokya okalulutukawoyo fala Kalifa Aganaga nabagambye ebbugumu lingi nnyo wano ebbugumu lingi nnyo abayimbi bangi bakyajja Joseph Mayanja ajja naye lwali eyo saasira ttiimu eno just imagine over 1 million Ugandans, over 2 million Ugandans bajja ne bagamba bagenda kwesimbawo era eyo ttiimu yebakolako so abantu abo bambi mubaneebalizeeko ttiimu ekola kuwandiisa abantu bano mubeebaze bambi mubeebaze nnyo ttiimu ekola Madamu Shifra oyo ye Rovans n'omukulu oli waali so abantu abo bambi tubawe nnyo respect
respect kuba bakola ku abantu bangi nnyo gwe just imagine kansala LC3 kansala LC5 MP aba constituency zonna ate nga buli constituency almost ezemu abantu ba people power bangi tebalina gwe bagobera bweru naye bambi bakola omulimu guno ku lwansi yaabwe bwewaayo nga bannayuganda okukola omulimu guno nga woolaba nti abantu bangi nnyo oba olina okulaba yajjuza biki olina ositampingamu so ebintu ng'ebyo ebigenda mu maaso wano so munneebalizeeko kweno tiimu ekola ku byokuwandiisa bano abazze okulaga interest mu people power so embeera egenda mu maaso ba honorables bangi nnyo bazze bantu bangi nnyo bazze wano eno okulaga nti baagala okwesimbawo ku kaadi ya people power nabagambye teri kitebe kiri bize mu Uganda yonna teri kitebe kiri bize nga kitebe kya people power ekitebe kiri so busy these people work in and out day in day out that's why I want you to thank them for me for their resilience okulemerako balemeddeko bambi bawaayo obudde bwabwe okukola ebintu bino okuwandiisa abantu abazze okwesimbawo ku kaadi ya people power so yembeera akambawe Kalifa kuba ali kumpi kugenda tulabe ekigenda mu maaso mu ggwanga akambawe Kalifa agende tulabe ekidda mu maaso manga girireese obuzibu era mu lubaka South ensonga lwaki omuvubuka abavubuka baboda babattamu omuyongo kripu zaatambula mwena muzirina so mu mbeera eyo nze nja okutandika okubeera victim olwokuba abavubuka bannange bandaba nti nze ninga ali mu mbeera ennungi ate bo bali mu mbeera ki so nange nenzalawo neeyambulula ebitibwa bino byennina ebyobuyimbi nzijje ntobe nabo ntegeeze system nti abavubuka tebalina mirimu muleme kulaba nze Kalifa olwokuba nti nzirimu ndi successful nooze nti na buli muvubuka bw'atyo bwali no abavubuka abalala ate bo bali bubi nnyo so nkoze nti okutegeeza system nti tewali mirimu ensonga lwaki ngende erubaga nomamaka ngende nasimbawo mu kino kito nesigenda ku bakansala nesigenda ku lwaki kubanga ebifo ebirala tebituukirize ekyo kyenjagala njagala kubeera nga nkyusa etteeka nti lino weeri mukuyimba tewali copyright oba copyright etteeka weeriri naye nga terikola olowooza ensonga ya scientific election egyogerako ki nga gwagala okontestingamu omubaka wa Lubaga South ensonga ya scientific election kandibadde akabonero akalaga nze nganze akabonero akalaga akeyoleka nti ddala ekintu kiri ku sayidi yafe koze ebiseera ebisinga tubadde tutambuliza ebintu ku scientific way for example bona ne Kyagulanyi bamugaana okuyimba emyaka emingi ennyo naye ebibula beera badde abikolera ku kitimba zonna enkuŋŋaana tubadde tuziraba ku kitimba yakiryangu omuyimbi oba munnakatemba kyansakusa kati kinuma nnyo okulaba nga ekifo ekyo nkiruzinga tekigendewo omuntu atali munnakatemba oba atali muyimbi so mba ndaba nga ate awo omuyimbi tagenda baako omuntu bamuteeseza singa abaabo so neŋŋamba nti lwaki ekyo kisigala nga kyaffe kyabayimbi tunaleboka tulubama bwekivaamu Kalifa nekiddamu mulala mugamba ne tuba nga tulinayo anti atleast bamateeka nti bagambye ebivulu byabo ndi babisazizaawo nga mu paalamenti tuyimirirayo abayimbi nga 10 abasobola okugamba lwaki ebivulu babikoze eki ne kati ssaawa zino tetulina ngeri gye tusobola nakulwanirirako Omuganda Kyagulanyi nti ebivulu lwaki ebivulu bye lwaki tebikola kubanga tetulina numbers munda eri so kati kino kiriwo nti ng'oli bwalina oba ekibiina kye naffe kino kyo kiringa ekibiina kyaffe mu byekiyaayi esimu emu-bbiri nsibule Kalifa Aganaga yeyongereyo n'emirimu gy'ebyobufuzi bino gy'atandisewo b'ekyobufuzi 0776-68-68 Kalifa Aganaga nga sinabakwata masimu waliwo message zengabyeku wano Janat Simple amami big up Aganaga big up people power big up nantu kwasifa wabula Kyagulanyi okulimaleka King Soro Marijo, Uma Gambe Kinami, Impact Fight, Chokaraji. Hello. Akolechi? Aliona sema.
Okay, we were in here to get the money. I can't so we can Yes, Salosias, you want to see there's a nation in Russia. Chinatani Kangan and the Chitaneta is a Malakuma. So, Katin says, 7 looking at democrats. I want to go to Salah, Ani. Kali kukabuni kubanga tusiya family echo ya sani dono ya position no abantu balaba gobagala ne balonda so nzenga Khalifa ndi ku challenge nga butomwase. Okay, sekanjako Ismail Barenyo Nathan Senda agambe kiki kyolowooza kato kyatakoze kyogendo tandika kato kyatakoze kisinga waliwo nkolagana ye ng'omukulembeze ne bakulembera waliwo communication ensonga lwaki tasobola kumanya kizibu kino kati tulina ate n'ekirala olaba emyaka gye bo basinga nnyo okulowooza ku byamalwaliro kubanga era bali mu tayimu eggwanga naye kati ate tuli mu tayimu ekyayagala naye nga era ensonga nga bonna bali kulowooza ku byamalwaliro baba balakuka mu tayimu Okay, wasomaka senyugo esenyuja byepaula na Yesu agambi enga bulijjo badaite tubalabaga batambula n'omubaka atalaze kwanga nebyo tubamala Yusufu bamwaza anti nga bwe nkugambye nti eno yatandika nga ddiini ya buloko yatandika n'omuntu atya so bagenda bakola ki buli njiri gyegenda okunyikira era bangi nnyo bagenda era bangi nnyo bakola ki kwebeze kibiri Sulaiman mulumba naye kanatange akabaga tobanga kato muganda wange kuba petwejjusa n'abamu abamulonda Henry Jordan Sibobo Diehard we bali nnyo ogambe nti Arozi yasooka okufayina message njirabye so kama wange kwagaliza bulungi so wetyo tubadde ne Khalifa agamba nti ayagala abantu beerubaga bamulabira ejjala ebyo byabalonzi n'akakiiko byokuba so ffe tukyagenda mu maaso mwami tukusimbula oyo ate nti osabe ntukumyamu ki ekigenda mu maaso ekyapepa Yes, nabagambye bantu bangi nnyo banonyi empapula tulabye Khalifa Aganaga kati tugenda kulaba ne munnaffe Victor Kamenyo sharinga maaso gange nawo n'omwayimidde mu makulu wakula Tadeo Red simbo ya power Victor Kamenyo house so tukwaniza iyo chakula yo wamanya nedobozi bapita kupikita kameni ya tete nasune ya mbaniriza mwena bale kubako sawa bitambula bitya Wanonye mpapula uwerekeze okulaba ku bantu abamu oba nonye mpapula ekindesa wano nze kulona mpapula yakubanga embeera gye tuyitamu embeera abantu bange gye balimu mwana ave omanyi nakulira mu geto gali bwawo kawaala kati nkuze buli kimu nkiraba tetwabeeranga n'abaana nga tutula ku kkubo nga tukyali bantu bangi nnyo mwabikola netugaba mwana emmotoka yange nga twesooka neesooke nesaawe n'abaana abo balina ebirooto nga baluubirwa baagala kuzivuugako ez'akabi bonabona baddamu bali mu njaga bali eyo balimu obalaba bali mu bulamu bubonaabona ajja nagaa mwana avaayo ekidoo kyakakomando mukitegeera naye ng'abaana abo right from the start balina ebirooto aye n'embeera etakyuka gyendaba ebizibu bye nasanganga nga nkyasoma ate era bisitiro byebizibu byerimu abantu bye basanga saawa eno expenses eyongera omusala gukendeera boze kuyamba bana ebintu byabwe bikule ebintu by'abantu birina okukula ebintu byabwe birina okutuukirira birina okufolowinga abantu gye bali abakola ebintu
system tulina ogibreaking nga lina netugibreaking sente z'abantu yes abantu njagala kuno omulungu abantu njagala beberere nnyo nga bayonda omuntu gwe balonda wayosenge egamba nti if you neglect yourself from politics, you end up being governed by your inferior. Tibuliwono pamubyo politics dokanze politics simufako. Abagenda okufuga ba inferiors abantu abagenda okujja bagambe nti tugenda government. Ekinetagisa ekisooka kya byonna gwe mutima gwange n'omutima ogwagaliza abantu okugenda mu maaso. Kati ogwo mutima ye credential esookera ddala okwagaliza abantu bange obulamu obulungi obw'essanyu. Yakati nsazeewo mbeeyo abantu beekawa Rubaga North. Kalifa ali ku south ndi ku north. Kati oyagala kukwata Kalifa akwateri kukwatire. Akwateri nkwateno kubanga twalabye ng'ebigendererwa bifaanagana. Nsonga ki esinza ensonga esinza okunzijjayo byebitundu byange. Mwana nfe ebitundu bye twakuliramu nga ghetto. Era ne kati ziri ghetto. Abakyali bange bonna bave mu bulamu obwa ghetto bayingire obulamu ensi ensuubizi. Nga sena bakusaba kapera nsaba abantu bano bansiibulire mu Luzungu netusembye akapera Kyagulanyi kyakulidde. Banange munansonyiwa sigenda kubasiibula mu Luzungu yadde ng'ebitabo nabisoma era ndi kanso mulamba naye sigenda kubasiibula mu Luzungu munzikirize mbasiibule mu Luganda olulimi lwensinga okutegeera kuba abantu benkiikirira baavu banaku tebamanyi na Luzungu. Njagala ate abantu bafoloyinga nze nkola ebbaluwa za njawulo nnyo nga nziweereza mulimu obubaka obw'enjawulo ate obw'amaanyi nnyo bwe njagala okusindikira abantu bamanye ensonga lwaki tuli kweno tuli mu revolution eno yatwagala enkyukakyuka koze ebbaluwa part 1 part 2 part 3 paka ku part 5 ne anthem ya people power yagimba. So njagala abantu mwenna mwebereremu guno omulundi tetugenda kudda mabega nate guno omulundi tusitukiremu nate guno omulundi Rubaga North wayina okubawo enkyukakyuka amanya n'eddoboozi bampita Victor Kamenyi yatete nga nsina ze siina n'amalala nze obuzibu bwava ku nduulu yawe nyimba nyingi wana naye njagala kakasa abantu b'e Rubaga North tiwoli kale tukusiibudde ye Victor Kamenyi munabateeka agenda abantu People power, power. Kitegeera akabonero ngatto naye ng'ate kati akabonero ssaawa akabonero ngatto era ye Kalifa aganaga abantu gwe bamanyi kiringa wona agamba nti Kalifa ogenda mujjako ennyimba ze zange era engatto yange nti ngenda nina okwegattako ate amagye amalala bannange bemmanyi nti tuli ku kintu kyekimu ffenna tulina ekyetukola kikyetubuulirira so kwe kujja mu baganda bange abategeera olulimi lwentegeera Yes. Them call me Kalifa oli ku timu Kyagulanyi TV. Abantu babadde wano beebuuza ebintu wali obitaddemu amaanyi naye mabega kaawo obadde osuddemu enta buzibu ki? Sikusuulamu nta wabula era kupima nga womanyi. Yes. Kitegeera nti kubanga nti bwe guba muzannyo era okumanya eppeesa lyozzaako. Yes. So tekibadde nti oba naye nga ekikulu nalaba obwagazi ate era okuwummulamu era mbadde ndi ku ekyo kubanga tayimu yakalwe badde tenakola ki tennatuuka. So kati nga bwe mbeera nga bwe ntandikawo kampeyini biki oli ayinza okunteeka mu mbeera nti oyo yatandika kampeyini kubanga nze ng'omuyimbi bantya ne bakompetita bange bantya okitegeera. So ensonga lwaki badde nenza akaseera akatuufu bagamba kiba kirungi n'okola buli kintu mu tayimu tayimu entuufu. Nze mbadde mu struggle yange eyo buli omu abadde akimanyi mbeera kugenda ku mukutu gwange nkola ebintu byange nga sina bwe maze kutuuka ku kitebe teba bamale kuŋŋamba no mala kulaba nti kino ddala mu butuufu tusaana okyogera kirala kigasa abantu. So abantu bonna njagala mbakakase nti Kalifa yono wammwe gwe mumanyi muyimbi munnammwe muyaaye munnammwe
yazze ayingire mu bintu abitereeze olaba nsobodde okweterereza ebyange nga